mwenze kino kankibabuulire sisobola kukkiriza mukyala wange kuba na mukwano gwe nga mukazi tekisoboka ekyo tekisoboka era sikyagalira ddala mbu girlfriend wange alina mukwano gwe simanya mukazi bubajja wane wakane no akakatijo nze sikaagala bannange emikwano emiwala mibi nnyo eri bawala bannaabwe oba eri bawakazi bannaabwe babi kankubuulire kino mukimanye olaba oyo omuwala ali mu katambi omwalo yali mu katambi ekimutuuzizzaawo bigambo ayagala okusattulula amaka ga mukwano gwe olw'okuba yeegomba muka mukwano gwe oyo yali mu katambi oyo bigambo bye bimutuuzizzaawo babimutuuzizzaamu ne bimukalira ku mumwa n'empi n'afuna bigambo mumwa kati wulira oyo gw'olaba yeegwanyiza bba wa mukwano gwe naye kyakola agenda ewa bba wa mukwano gwe n'amugamba ebigambo mu mukyala waali kino mukyala waali kiri mukyala waali kino ng'ayogera ebyanjwanjwa kati omuwala mukwano gwe byamuguddemu n'agamba naye ono anjogerera anjagaza ki n'omwami wange nga bakubira ono kali lugambo essimu nga bamugamba munnange jangu tumiitinge twogeremu ng'abawala ng'ajja apaala amanyi oba bagenda mugamba ki kumbe kyatamanyi bamuyise ddu musuulamu babimutuuzeemu abinnyonnyole nga bamuyita bulungi nnyo atuula olwabadde okutuula nga bamugamba nyabo ebigambo by'otambula by'ozunza kino na kino kino na kino obijjawa kigendererwa ki ky'olina mu bigambo by'ozunza bba wange gw'oyagala kiki ng'addamu ng'atunula ng'azimu nga bimukalira ku mimwa bigambo kati gwandaba njagala ombuulire kintu ki mukwano gwo gwe wali weesiga nga muwala munno kye yali akukoze ky'otayinza kwerabira nga kyakuyisa bubi naye nga mwali ba mikwano oba yakikola tomanyi oba yakuyita bbali oba wamugwamu oba wamanya n'osirika kiki omukwano kye gwali gukukoze n'ogamba bannange nze nvudde ku mikwano ewanyu weewaawo kankutuuseko akatambi k'ono mimwa ttoloba kaseenyanku asattulula amaka ga banne okeerabireko vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo Change mbagwe uwonze manyo na lizize obaleko mu kikomera kya falo bademu obera mu kikomera kyange gwe wagambye omubera yagambye embeera naye mu kikomera kyange era yadduse ng'alaba ngenda kutta sawuya namulumiwe gwagambye Sunday Citizen awedde bulungi kuba bulijja kulya ku ddoboozi oba mwamiitinze kankuyitire sawuya mukalu tegwina n'amaziga ale gulogana gumwe gutweta kwata kwefula kasi okatukuteke ku TikTok sitaani ogwo ati gy'obeera mbunze nagende wa mama gadget wandabayoko kukwata nagenda ke wa mama gadget kyanagwe tusobola kwogera nagenda yoke wa mama gadget kati ku conference mu dana shafo mo conference mo muitani je yakubide ne dada shafo na muloka bono yagenze ku police kumbe nze yagangani nyabo muitani ngagwe nakwanjulira wedira mamba wa munne wacho badolopera muganda badolopera sengawe namukubadde kusanyisa ate bagulese guli kunywa minati main ndasa kwegulira mu gutwe gumanyira guno omukazi guno kati munywe ero go ndoze papa namulogaye nagenda nawe goguntu gwe kane papa mpula njagala gukuba mbundagenda ne muloga atambulira ku ddogo mama nango zeweereza abaka nga ogenda okuba abaana bafewe yagamba gwe mbwagwe tolifuna mirembe nange mama akajanja k'abakazi mbwe best friend wange mama kyendabye kyenyize mu nsi eno nze kambabuulire ebbanga lyemmaze ku nsi sirabye ekintu kisinga bantu basinga kutabulwa nga bawala nga bawala ba mukwano we bati omukono gwa bawala teguwangaala olaba ne baana abawala abasula bonna mu mayumba nga bapangisa abawala nga 3 mu nnyumba munne wabwe wafuluma nga bamuddako begeya beetabula mubeera 3 mu nnyumba nga muli bawala omu ng'alina boyfriend we
ne boyfriend w'omu n'alyoka alya mwenna bali mu kaloomu bonna n'abalya buli omu ng'amwegwanyiza ate nga beeyogerera nze abawala bansobera omukwano gw'abawala. Kino tekiri ku bawala nti nga jenda ya bawala, abakazi, ekitonde ekikazi. Kati ekitonde ekikazi ntwaliramu abawala n'abakazi abakulu. Kizibu nnyo okusanga abakazi abakulu nga bakolagana nga tebeeyogerera, kizibu, tebasangika. Okuba ne mukwano gwo nga muwala naye nga talina kigambo kyonna kyonna kyakkonjera, kizibu nga bw'okiwulira nnyo nnyo nga gye nkomezza. Emikwano gy'abawala mibi, sijja kulimba. Era nze abakazi mulina akajanja. Omukazi ye muntu asobola okukyaza bakazi banne ewaka ewuwe. Ne muleeta mikwano gyammwe mu maka gaffe, omusajja okomyewo okuva ku mulimu, osanze mukazi yaleese mikwano gye mubazze mumukyalirako, tolina nawe oyita, bonna batudde beegizeegize, oluvaamu ng'emikwano gitandika okulemera ewaka, nga bulina kubakyala, ekivaamu nga batandika okwagala okusattulula, nga batandika okwagala obbasattulula. Omukwano gwo nandika okwagala okutunuuliza bbaawo. Akaaso bwe kati nze nali nkirabyeko. Waliwo omuntu omu yali mukwano gwange, yalina mukazi we, naye nga mukazi we yeegomba neighbor, ng'era oyo muka mukwano gwange ebigambo byayogera ku neighbor birungi byereere ate byatayogera ku bbaawe gwasula naye mu buliri, ng'awaana neighbor okusinga bw'awaana bbaawe, kyokka nga ne muka neighbor awulira. Lwali lumu oyo muka mukwano gwange nga bagenda bamusibira ebweru, mbutanwa agenda okudda ewaka ng'ekisumuluzo takirina. Bwe yayingirako mu nnyumba ya neighbor ono gwe yeegomba, yatandika okuyimuka n'eyenyinyisa otubina bwe tuti, nga ne bba wa neighbor mwali ne muka neighbor nga mwali, naye nga balaga ba mukwano. Nze nava ku kitonde, ekyavaamu kwali kulwana nga beekuba, nga bakubagana eŋŋuumi zennyini ebya ddala, ekitonde ekikazi n'ekikazi. Sikkiriza mukwano gwa sima mukazi wange mbw alina best friend we mukazi kuki nga obaleetawa no. Si Michael Gane YouTube channel kwoli